الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها المستمعي الأكارم baganda bange ab'ekitiibwa oluvannyuma lw'okutendereza Allah jalla wa ala oyo yatwagala ennyo subhana n'atuwa ekyengera ky'essola kubanga anna al-insana bwe tutunuulira omuntu khalaqahu llahu min unsuli al-awwal Allah bwe yali ng'amutonda ku lutonde olwasooka khalaqahu bila dhambin Allah yamutonda bila dhambin yali mwana watu talina zambi yonna yamutonda ng'omuntu lam yartakibu dhamba nga talina zambi lyonna lyali akoze wahakadha arada Allah subhanahu wa ta'ala an na'uda ila al-unsuli al-awwali Allah yagala nnyo tuddeyo ku mbeera gye yatutonderako okusookera ddala bila dhambin nga tetulina zambi lyonna naye nga mustahil tekisobokera ddala ng'omwana Adamu okuddayo nga talina zambi walhikmatu lbarika bw'oba tunuulidde ekyama ekikulu ennyo Allah kye yatwagaza tutuddeyo nga tetulina zambi farada alayna as-salat yatulaalikako as-salat as-salatu kalma essola mwana wattu ku mwana Adamu efaananira ddala nga bw'olaba amazzi butereevu kubanga amazzi gatukuza omuntu n'abeera nga yabadde mukyafu n'omusinga nga mutukuvu muyitirivu wahakadha as-salat n'essola bwetyo mbaka sallallahu alayhi wasallam Allah yagituwanga minhatu rabbani nga yagituwanga kyengera donation okuva eri Allah jalla wa ala nga kirabo kiyitirivu nnyo eri abasiraamu ffenna tutuuke Allah jalla wa ala nga tetulina mazambi gonna. Bwe tufunye hadisi gye twalabye mu kitundu ekyasooka oba ku mulundi ogwayita twalaba nti essola enaazaako omwana Adamu ng'omugga omuntu bw'anaaba buli lunaku emirundi etaano naggwako amazambi gonna oba ebukyafu bwonna. Kati n'essola ye bwetyo bwefaanagana ekokotako amazambi gonna n'otuuka eri Allah jalla wa ala ng'akwagala ku mbeera ng'enki embeera gye wasookerako. Bwekityo essola subhanahu wa ta'ala awwalu ibada allati faradaha Allahu ala ummati Muhammadin ye ibada Allah jalla wa ala gye yasooka okulaalika ku kibiina kino ekya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wahakadha era nabwe butube guli ku yawma al-qiyama gyagenda okusooka okusaba mu mirimu gyonna omwana Adamu gyagenda nti yakola yawma al-qiyama. Fa in salahat ombaka sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti essola bwe erisangibwa nga yalongooka sulha au salahat kullu a'mali emirimu gyonna gigenda kutereera byonna gye yakola. Wabil akis era bw'okifuula ekintu kino tessola bwe ligaana okutereera n'emirimu gyonna Allah jalla wa ala agenda kugigaana okugikkiriza yawma al-qiyama. Olwo ne kibeera nga kifuula essola nga nsonga nkulu nnyo tovola ku bbaka sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti as-salatu eyo gye tulaba essola abasinga obungi gye tugayaalirira omuntu ne yeebaka n'agaana okusaala omuntu n'adda ku mulimu n'agaana okusaala omuntu ne yeefuula bize embeera ye yonna n'agaana okusaala ng'essola eyo egenda kumuggyako amazambi so nga ate mu mazambi takeerewa ikhwata al-imaani naye onoogejjako otya ng'oganda okutunuulira ibaada enkulu eno essola etuggyako amazambi. Mbaka sallallahu alayhi wasallama yatugamba as-salatu imaadu ddiin essola eyo yempagi okuyimiridde obusiraamu bwaffe man hadamaha omuntu bw'aleka essola oba bw'amenyawo essola faqad hadama diin obusiraamu aba bumenyeddewo ddala. Yensonga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti buniya al-islaamu ala khamsin obusiraamu buno Allah yabuzimbira ku mpagi ttaano. Esooka n'agamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah n'atugamba nti bw'ogamba ekigambo ekyo bw'okimala ekiddako ki wa iqaama as-salat essola gy'olina okuyimirizaawo sawaan oli mulwadde oli mulamu oli mu lugendo oli mu lutalo ogudde mu toilet ogudde mu nnyanja olina wuzu oli mu mbeera yonna gy'obeeramu ebbanga ly'omala nti amagezi gasigadde gakyakola obanjibwa essola yawma al-qiyama. Era kyova ogenda okulaba nti omuntu bw'alituuka yawma al-qiyama nga yagaana okusaala kigenda kukulaga bungi nti obusiraamu yali talina yali abumenyeewo nga teri agenda kusisinkana Allah jalla wa ala amwejja nanga tulajja tugiraba emabega eri okuggyako ng'omuntu oyo yali musiraamu. Kati omuntu aganye okusaala akhi muslim wa ukhti al-fadila mwannyinaze ggwe ekitiibwa ne muganda wange bw'oleka essola n'ogaana okugisaala fakad hadamta al-islaama obusiraamu bwe obumenyeewo. Qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam omubaka yagamba la diina liman la salaata lahu
teri yomuntu yenna gbayitamu na dini nga tasala abadan chovola manti al-ahd alladhi bainana wa bainahum ay baina al-kufri tarku salat ekitwawula fenga abasiramu n'abasajja abatali basiramu salat kubanga aleke salat bamusajja mukafiri awakanya Allah eyamenya obusiramu fakaifa anta alladhi qala la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah mutyateku yamala okuyingira mu group ya Allah jayagala umma Allah jayagala atino menya obusiramu kigenda kubeera kibinyo yawmal qiyamah faman talaka as-salat omuntu bwaleke as-salat mutaammidan ngajigenderedde wa mujahadan ngirajirwanyisa teriyo fakad kafara yuqtalu haddan omuntu yabaawo avudde mu busiramu nekyakoze kinene nyabalese bwadde nnyo mu busiramu oba abalese virus mu busiramu n'obulwadde omusiramu oyo abaasana kuva mu basiramu bwakuleka as-salat ikhwata al-iman kubanga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutubuza yawmal qiyamah naye fa inna ajsamana ala nari la taqwa ngajje mibiri jafite gisobola kugumikiriza bibenulizo bya Allah jalla wa ala fa farada alayna as-salat natuwe as-salat tunazike ebintu biri tutukanga mazambi kuwakola Allah ngamusinye naye omuntu agayala nabera mu duuka lye nabera mu taxi navuga abantu naye obulamu bwonna bwolina nabwaniridde gotulabanga bagwa ku accident bogamba nti omuvuzi mulungi niyo okubati Allah subhanahu wa ta'ala akwagadde oberenga oyimiriza w'eswala akuleseewo oberenga weebulira osale naye yatahawanuna anha kathiru min annas abantu bangi bagiragajjalira omuntu n'abeera mutakasir n'abeera ng'eswala tagifaako omuntu oyinza okumusinga naawo ng'atunda nanga nnange eswala etuuse naga naye kasitoma babadde bayitirivu akaseera kaaba kasitoma naye eringa bajazinya ate nga yeegenda n'obulamu bwe nga bukendeera yetamanya alowooza nti atunda nanga nnange eswala yatuuse kyangu tusanti munanga bakasitoma babadde bangi nga siyinza kubalekawo naye senga embiro zijja ne zikukwata nga bakasitoma bwe bali bangi oyinza okumiikiriza omulongo w'abakasitoma embiro ne zikukwata ziri totwala munno ne zikukuba bulungi nnyo oyinza ogandika asigale ku bakasitoma naye nga embiro ezo zesinga ekitiibwa okusinga Allah jalla wa ala lwaki ogenda omaliza ekyetaago ky'embiro n'ogenda ogendera Allah jalla wa ala kati Allah yinza okutwala mu mbeera yonna naye lwaki tugayaalira eswala ne tugikeerera ku bintu byaffe naye nga tuli banafu nnyo Allah jalla wa ala nga yakugabirira ebyo byonna ebikutwala n'okeereyo eswala ikhwata al-iman yensonga twali tugambye omusomo guno gwenda kutambulira ddala ogw'eswala twagiyise bustanu sala ennimiro y'eswala tutambulire mu nnimiro eyo ennimiro yeetaaga ebintu nga bisatu yeetaaga okusigamu ebintu yeetaaga okulongoosa ebyo wasigamu yeetaaga okuteekamu ebintu ebipya kati eswala omuntu abadde tagimanya ajja kussaamu bipya abadde yagimanya nga yagyonoona agenda kugisalira bulungi etereere yensonga lwaki twagambye nti bustanu sala ennimiro y'eswala twatandise olwaliro okuyingira mu swala ikhwata al-iman tugenda kulaba eswala tugendere ddala nayo ikhwata al-iman okutuusa Allah jalla wa ala gyali bayagadde nga tukwata kimu ku kimu tutegeera eswala twagambye nti eswala rukunu min arkan al-islam eyina ekitiibwa kinene nnyo nga yempaji okuyimiriddeko obusiraamu ng'ate empaji wagayinza okwetikka ziri zonna ezisigadde ettaano empaji ziri ttaano nga nayo gibaliddeko naye bw'ogijjako zisigala nnya naye neswala eyinza okwetikka ziri zonna ennya n'oyingira ejjala so nga ate bw'okola ziri ennya ezisigadde oyingira omuliro ng'olesa eswala ikhwata al-iman omuntu ayinza okuba talina sente amanya sente zikola hijja nga tukimanyi nti hijja mpaji mu mpaji z'obusiraamu oyinza okuba nga tosobola kusiiba ng'okusiiba mpaji mu mpaji z'obusiraamu oyinza okuba talina sente ziwa zaka naye ebyo byonna byonna oyinza okulemerera okubikola n'osaala busaazi Allah n'akuwa ejjala naye ate ng'ofuna sente ezigenda okukola hijja n'ofuna sente ezisobola okuwa zaka n'ofuna obulamu obusobola okusiiba naye swala nga wagikanyugadde mu kasasiro wallahi togenda kuyingira ejjala ne bw'oba ng'owa millions of dollar abantu togenda kuyingira ejjala ng'eswala wagisazaamu so nga ate bino eswala biri bye bikulema byonna ng'osaala wallahi olina chansi nnene ey'okuyingira ejjala lwaki lianna nabiya sallallahu alayhi wasallama omubaka yatugamba eswala eringa bw'olaba amazzi fashabbaha nabiyu sallallahu alayhi wasallama swala kalma n'agifaanaganya ng'amazzi egenda ekwozaako yasadde subihi yamwozezaako lyeyakoze asadde subihi emwozezaako asiri okutuusa n'ogenda okwebaka nga bakunaazizzaako ebyonoono byonna twagala okulaba ekyafaayo ikhwata al-iman abantu tufeeyo ku kikwatagana n'eswala ikhwata al-iman
oleke ebintu byonna oyige esswala. Lwaki? Kubanga yo swala egenda okukununula nga bakutadde mu kaduukulu, ntegeeza kabbuli. Qala sallallahu alayhi wa sallam, hafidhu ala salawati wa salati al-wusta, mwekwate ku swala. Lwaki? Kubanga omuntu bw'aba afudde alaajana ng'agamba atya, sallu alayya salatan la ruku'a fiha wala sujuda la'alla allaha yarhamni, abange musalire swala eterimu kutama na kuvuunama. Obulyawo Allah nantaasanga gy'olaga olabyeyo, naye anakusalira ngo bali teweefaako ikhwata al-iman. Bweweefaako abanakusalira bangi ne bakusalira, Allah abeerenga akujjamibwa gy'ogenda okusisinkana mu kazikiza akanene mu kabbuli. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا